Ebimotoka biweetiye ebikozesebwa mu kulima enguudo mu kibuga ky'e Jinja bulijjo bikuumirwa mu kibangirizi ekiyitibwa ku yaadi mu kibuga kino. Wetwogerera Bbuuludooza 2, tractor 1, wheelload 1 n'emmotoka entono tezimanyiddwako mayitire. Tutegeezeddwa nti zaatwalibwa emirundi 2 egy'enjawulo mu mwezi guno. Ebyasooka babitwala ku 7 guno mwezi, endala bazitwala 23 guno mwezi. Abakulembeze okubadde ne RCC w'Ejjinja Darius Naninda beewuunyizza engeri ebimotoka bino gye byabbiddwamu. Naye tulina essuubi ddene nti ebitongole bino byonna ebizza omuli ekya Nakalema, ekya Anti-Corruption Unit, omuli ekyayigigi, omuli poliisi bajja kujjayo amawulire ameesimbu agagenda okulumika buli ali involved mu safety ne frauds ezifaanana bwe zityo mu kwonoona taxpayers money. Naye wabaddewo ekyogerwa nti oli abadde atwala ng'agamba nti order from above, agamba nti nze munankola ki kino kyo nkitutte, ati munankola kino grade ngitutte. So kati tusaba office eziri zoogerwako eziri above, kirungi nti IGG wali ebintu bimalwawo ebya Jinja City. Ab'obuyinza bawaliriziddwa okugomba obwala mu bakozi bana abakola ku kitebe ky'ekibuga kino olw'okukimanyako nti ebimotoka byabbibwa ne babunira. Wetwogerera kati tuyina ba suspects okuli city mechanical engineer, city engineer, deputy city clerk awamu ne askari yali akuuma city parking yard. Tukyali ku muyigo ogw'okukwata senior law enforcement officer n'abasikali abalala awamu ne city clerk. Abakulembeze ne poliisi balabudde yenna anaagula ebibbe bino. Ebaya kulimba kuguza tractor, greda oba Bbuuludooza nkadde, kubanga naawe ng'omuntu eyagiguze weekobanye n'abantu baffe wano abakozi ne mugibba tujja kuvunaana ng'eyagibbye. Jinja kyekimu ku bibuga omwenda gavumenti byebadde yakasuumuusa okubifuula ebibuga. Ekibuga kyalina okusoomoozebwa kw'enguudo embi naddala wakati mu kibuga ezijjudde ebiwonko.